sekuyaliwa aziriseko matimu anagala okulaba kusekuya ow'olugamba sekuya jangu omuze ku bantu olugalo muliwa bannange mumukwate mumawulire sekuya bukyanga akwata abantu mumukwate. Haleluya. Haleluya. Ewaffe tulaba Mukama mulungi. Obudde bwonna nga bw'omukubira buli n'obwamaanyi. Amannya ge His Excellency Josephat Ssebuya. His Excellency. Owat. Olugamba. Oba munnaye buli omu olina ky'ofunza. Kyokakaza kino tekisinza mu ggwanga okola ki? Ng'okola ekyo kale nange nabeefunza. Eki. Kyokakaza kyo weefunza ky'osinga balala ng'ekyo yeggwe. Sebo balonda bulonzi okulonda kwaliwo n'ennondebwa. Naye nozala mwe mulaba si kituufu. Bamenyambola Ssebuya buli ku majaluga. Mumukulira akalulu amanye mumwagala. Naye omusumba Ssebo neyandiza okumpa omukisa guno nange nali njala kuwulira nti n'ensonga faaza lwanfukuta ate bubi nnyo. Navayo Ssebo ndivagini bwe gwanga munyobe baalabira ddala omusajja atajja kusobola kuterezya ng'olugambo lususa esseminari geetawuse nnyo era nasanyuka nyo wenajja nekola ki nenkiriza ensonga ezamwe naye nga kiki ekyamubye kibadde kisaze busaazi wabula ekinsanyusa bwemulaba fasa kaletuta father anti reverend father reverend kitegeeza kuwulira era nobenakisebo ekityo era kisebo kitimu kinsanyusa kulaba musumba Bugembe mutuufu maze emyaka mingi nga mulaba nga 15 ng'ali wali wangu kataka akatini kati musumba naye webali nnyo Mukama w'ekitiibwa okuba nti otuuse emyonna nze nno n'okusinga siriwo nga lyerinjulula nga Mukama ng'asobola okuba ow'amaanyi tugabalaba seriously Katonda atusiza okukulu ono ku nsonga eno nze nno gwe mulali mukakikompu kaliba naye I believe in him. Sirabako pasita Bugembe ng'ayogeredde bubi omukatoliki naye nga bwe mumanyi bapasita abamu nadda ku ddiini y'abantu akola ki nzoono ne pasita Judith Babirye be mmanyi mu mutima sibalabangako ng'ayogerekera ku ddiini muga n'omanya nti omuntu agatta bantu naye mumawayinza okubulira nolanga ayawula bujaguzi ki mu bantu era laba omukatoliki abamugumu nnyo taloboka n'alirokuse olw'obusungu era nze musumba Bugembe atanasobola okuja ddala ng'enniima ekoze ki ennyingidde n'ali basalidde naye ensaba eyaffe enzibu musaba tugaa nti ebyaffe kugamba byebyo musumba sebo kubadde ensaba malirize sebo toyanza munkubireko Ssebuya era n'abamuze ne Martin wali awo n'eddaani owa Alicante wali wano mwagala obalaba kasooke tukoleyo akayimba kamu kino kye tugenda okukola genda basabira omukisa mu ddakiika ndoza 10 saavisi egenda kubeewo babika bakkiriza nti endwadde ziwona mu linnya lyange babika bakkiriza bannammwe nti musobola okuva wano ebintu ne bitandika okubeeramu omukisa kati kyegenda okukola kasooke tuyimbeyo akayimba bw'omala akomba akayimba waliwo akayimba kenjagala nyimbe ne bamaama kekasemba asaba omukisa ono siyo okuba simaati mwani bakita jajjabudu atanga wandege yako street kubala osulawo kubala awo wenina omazeyo bangazi zakulidera kubala najali n'emyaka mukaaga kati myabiri wavaawo nze nazaalibwa Mulago embeera n'enkasuke wandege yaawo era bwenkulidde mpaka kati embeera ekiki like bazadde bafa watoloka wamwe nakazeege yagukola kaze yagukola ama yafa olulimi olwangu yagukola omuki yafa yagukola yafa nange kaze wange yagukola
chaliwa. Honestly, okulide ku street. Nze kulida okubala ku street ewandegeya kuba kala kakadde nga tebanakamenya. Ate bakamenya mbeerawo. Era tubeerawo embeera eyo tubeeramu era netukoowa ne tubeerawo. Jamono yange. Namukwaya. Oli Wambogo. Okola mirimu kyawo ku street. Nze njoza ngoye wezimbuze ngendako mu bbaala. Kale tukone bano tugenda basogo. Lero birthday yange njagala gimala namwe. Akotomu monyize. Kisabise. Bosani monyiga. Yana amani. Kobeerawa. Njagala mukiwunya. Mukiwunya. Okola mirimu ki mukiwunya? Era kwewenjamu. Kwewenjamu. Kwekuba. Kutwala bitali bibi. Kucupa. Kucupa. Otunda bicupa. Omazeewo ebbanga ki? Twajja olina emyaka emeka? Nze bwetyo okulida ku street. Yewaka. Era oyo atera obeera nange naye ye abivaamu yasukkawo naye kati yasuza. Ani akusuza? Omukulu. Gwe katana obeera? Nawe abeera. Kono. Gwe wakulaakulana naye wali ku street? Sorry? Nalokoka nsabirawo. Kati wali ku street. Wali wakulaki ku street? Nze nali ndoona sikulwako gaba nswaza kidoma bakisuza wabiri nkikwala omuseko. Mulabya abadde akola ebidomola byamunana. Naye kati walokoka. Kati olina yasula naawe. Ono nno baali bamuyita n'omunamba. Ng'omulimu gwe kola kukyambuwa. Nali mpulira ekibinja ky'abaana 50 e Kampala Ekyakifeesi nga bakita bakijambiya boys nga mukola ki? kati nga ffe emisana tuba mugendo nga tweyokya nakati nga twekomerera ebintu byaffe ekiro tukyambuwa buli kintu ekitusanze ku bbaala tuyingira ebibaala tuyingira ewantu abali abantu abangi nga bano nebasigako obusimu bwabwe ne tubakuba enkoole naze nina nsobola okwyitako omusoma n'emijjamu wale ti Katonda bye Tosobola. kati nga gwe mulimu gwaffe nga tugenda kuba abantu akirukaze bakusomedde ne bagamba nti nno waliwo eyanyizizza ono notugamba omuntu omugjewo atusobola okuyingirawo tulina buli ddimu ejja mugeto twali mugeto nga tuli Ate bano abaana badde. kati waliwo abaana baabambira bo babeera nange Kati gwe walokoka. nze nalokoka era nze kyakino yakuzizza era musumba waliwo abaana abajjanga abaana bato kati bakoze Nyigaali. nono yakava agolaba Watudde ndi mukomere. Kulikayo ssente. naye kati yansomesa nanga batagenda kuddamu kwemakula ku bintu by'abaana kati waliwo bano banne ekimujje bwe buno obwana obwajja luli n'obuwaba omusa okusina mu kyaki obwali bumaze Kati bano bonna twabazayo kusomera. bano basoma Gw'osomera. Wali okola ki? ali mubbi nga zeri kawenja nga nekyala ali mufere Kiki? okufera nga so okujja nekwefumbiramu nekubako ebibyo tugeze oba munango ngaze okuba ennaku asobola ogikubbako saawa yonna kufera bufesi awo Wagamba wabbiranga kutwalira jjajjamu. jajja namubbiranga naye ate ngaokusinga ddala nsinga kubbira baganda bange Nga ki? Nga babadde. nga sente tewali embeera yalimbi nga tewali obulamu tebweyagaza kitandika okuddayo ku studio okola kyokubba naye nga kyonna kyava ku bazadde kwawukana Bazadde bayawukana. Ng'olina emyaka emeka? alina emyaka nga 8 Kati walokoka. nalokoka Kati waddayo okusomera. addayo kusomero somera ku St. Joseph Catholic School Oli mu kirasi. MP5
tokyambuwa kusome sikyambuwa nabivaamu naye nagezaako okusooka ne babanana nebyo bya kisiru nendivaamu atoyagala kubeera ki yagala kubeera businessman Mpoli yasooka mu ssomero ebagenda kusobola nabwe basoba baba peeni zonna nesente zaabwe kati nkebera mu nsalo zaabwe mulimu sente z'abaana mulimu peeni nyingi ne babuza storage ana omwana babayisaamu bonna tebagwa okaisankibalaba jamona kyali wange gwani Zawapka Amos akizibwe Amos ku street bakwita bata alikawenja ngamabirawe nakivuawo mwalawo mupaipu ngobaki ngatuka amasawa g'abakazi natungulira omwala nga tuyingira mu midumu eno microphone esobedde banogenda mu midumu buli babako akasaawa era ku switi mazeeko ebbanga ddene nnyo myaka mingi kubanga nkulidde ku switi wajja kwenda emyaka emeka nga oli kukwala kwedinga tebalanawo bizimba ebinaku abivaako balina ku bizimbe wajjako kamukwanagedera nagizimba kati kwobeerera kwembeera naye embeera eno kuwandegeyawo kati tokyamba musawo ebyo nabivaako kati okolaki kola mirimu gya kukima mazzi awo mukatanga kola kibyona byona obigamako emirimu bakizimba byonna bikola naye byokuvaala bivaako kubanga nalaba bannange bonna bekuze nabo bonna babassa nabalideo bonna babatta banno onabala bayibuli gandi abadde omubirigera okubba okole n'emirimu gyo n'engalo zo oyange nabatyange naye abaana omwana ninayo omu gwamuwerera abeereyo Masaka gwewazaala n'okanageri jajjawe eyamirimu sayisa okulaba ono yani nenankwaya nawe jani katonabera ku street naye jani sokoje jamu nyambonera kinyonyone ogamiri wafa batangayo okukala batyo mwabakumu era tuli kugaatiza efe babonegaati wabagwa Robin Obeyo microphone zawe zagala Mbera kamucha. ku street Ye. osula Ye. Nena bayo nenzire mukatanga. Naba boboyi katonda mukatanga. eyibera promotion demotion Si promotion. Just nabayo nga nakulira kamucha. katubira ku street Nakubera ku street. bano bakyali tebakwana Just mikwano gyange. naffe betwalogeranga mu ssomero Kuliko Wande mu church nsobola obanga takati naye lazima alina kweyobe lwaki obera ku street bazadde wange stepfather nkwano nakulira mukonge mu kika kyabasente kayo navaayo nanteeka eri mukyalo wa taata ngandaba banzize nga nanga school fees science nga bakwati nga bambonyabonya kale baana nga akuze eri sokoleke nga bakolera science simanyi mingi luganda kyogedde nti it was confusing nga bakolera science bakumenyawo tokitegere science wabegasosi kale mwenalaba abeere babagaga bebalaba nga nteredde nga banjere mukyanga bankomya mu kibuga nenjesenyenka okuva mu family okubeeranga ku street kid kati obera ku street ye n'emyaka eno myaka 14 naabamuzaala
Uganda ayongeza namu. Ayemeka. Ayakumi. Uganda. Ayinabi wewe. Kakati aliwa goina okubona. Twategera mwana. Taliwo. Katumugera kwefumbira mukolemba. Ogenda kwefumbira mukolemba. Sikati. Katumuyagala biki? Sinafuna omutuufu nga naye jasi wakwerigiriza ligiriza. Oyina emyaka? Balamu olabe nazaalibwa 1948 alina emyaka 10. Mwetuulire. Bakuzaala mwezi gwamweka? Mwezi gwokuna. Kati nsabira omukisa nange empangaali. Wano muzinda. Ozaale ne ku balongo. Twagala omuddu ono aweereza obulungi bwoti omuteekeko emikono gyo ate gy'oli omuwa emikisa gyonna omwabaza ekooti enjeru alekanga oli okusaba kwaffe. Yaja tazinye wadde akazina naka. Yaja nsanyusa okulaba. Waki? Kale mjaja. Amina. Amina. Jaja batulina emyaka ng'emeka? Emyaka mingi ngakiri. Bakuzaala mwaka ki? Ate kyakijjukira. Bakuzaala dda nnyo. Olina abaana? Sirina, baafa ne bagwawo. Abaana bo baafa? Baafa, ezaalo 10 zonna baafa. Wazaala abaana 10 nasigazawo basatu bokka. Obeera wa? Naasana. Webale kujja. Kale ngeza eyanze eki bwimbiira. Nsanyusa okulaba. Ndowooza bwe tuba tukolako tusooke bakadde. Tusooke kuwa bakadde biramu. Essaala, ngenda kusaba essaala. Saabisi eri mu kuggwa kuba ate abajjanjabi obudde butudduseeko. Kale, kati bwe tumala ekyemisana osobola okugenda ne bakujjanjaba direct oba n'osooka ofuna ekyemisana oba gwamanyi bonna akikolamu. Basingo maatha bensembayo baliwa? Nga muli bangi. Kanfunemu abamanyi okuzina. Jangu oba singo maatha ng'ogeesiga. Jangu tulabe. Jajje badde ogamba ki? Ngenda kulaba jajje. Aliwa singo maatha. Kadde bagambye mwana banfaako nasigala bwomu. Ekyo kisiraani kikuba mu linnya erya Yesu Kristo mwana Katonda. Gamba amina 3. Eyokubiri. Eyokusatu. Kale basingo maatha. Singo maatha kyekiba kyabaawo kazi. Kati gwe kyekyabaawo. Lwaki oli singo maatha? Singo maatha olw'ekisooka omwami yafuna omukyalo omulala. Omwami yafuna omukyalo omulala? N'agenda. Yakulekera abaana bameka? Nina abaana 2, omulala ali ku ssomero. First born. Tigwabonaabona n'aba? Olumu waliwo ekiseera wekituuka n'atuviirako ddala, ekiseera ekimu nekituuka n'aba nga atulabirira bwe bityo. Okay. Gwe lwaki oli singo maatha? Sajja yali akuba nevaayo. Teweeteekera? Sikweteekera naye yali ambonyaabonya nga tankawuliranga. Ng'akukuba n'okoko? Nga nkuba nemuwawaabira ewa chairman nagamba otojja musobola kwaayo. N'ovayo. Anayinza okukulembera happy birthday eri pastor.
ng'okekakasa wani ani akekakasa oni akekakasa mujje babiri ngemula gwagenda tukulembera naye temwogere kuyimba kulembera tulabe kayiba kalimulizibwa empya bino happy birthday dear pastor happy birthday dear pastor happy birthday to you happy birthday to you happy birthday dear pastor to them happy birthday dear pastor happy birthday dear pastor happy birthday to you happy birthday to you happy birthday dear pastor. okay nona alina version ey'enjawulo gwasemba tuwe version ey'enjawulo To you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. okay bagambye kaddemu okamaleyo ku speak amaleyo kwonna ng'egatandika kole akasabye Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear pastor. Happy birthday to you. dear pastor we want to say happy birthday to you twebaza katonda kul'obulamu bantu bano bakwesunzedde okulabako abamu tebakulabanga nako naye basanyufu nnyo pastor mumwagala amiina so tugenda kusaba pastor bebi waffe otuuleko oluvannyuma naffe tutuuleko nga tukusaamu nnyo ekitiibwa twagala pastor Wilson. Are you ready to dance? Bali wangu lina mwandu akalulu kawana mwandu banange bali wangu oli single mother akalulu kawa single mother bali wanga ngoli mukadde elders elderly bajajja tukyalisobanaba sifukamidde naye mutima afukamidde gwe mama wa kikere ni mama wa kikere yabiri kigere onsonyiwe banne yajansonyiwa sigenderede eyo muganda wange wangi ovudde olima nsanyusa okulaba oli munyolo empaako yawo taatoke yange abuge mwakimama yenze munange nasiyeko ekofiira netegereze bebani abembogo oli wambogo nawe oli wangeye abembogo batala taata wange abembo kafa wakuzaala yabebabatala taata wange bakojjabe nsanyusa okulaba kino okusanga jjajjabe alijajja ompera mulizinga bagamba ki naye nsanyusa okulaba amiina wavuddewa
Nakuddeyo nasana wansi ku musanvu. Taata gyali? Taata wange. Omwami. Omwami ali Gomba. Wafumbira omwaka ki? Nafumbira 1962. Kati emyaka emeka endi ng'omufumbo? 7. Ekijja nanzijayo omusajja wange tamanyi bya ddiini. Nanzijayo. Baawe yakubawo? Ate ffe tulibadde namufumbirwa mpeta. Mpeta? Olugemu lwenne? Tamanyi bya ddiini ko kasujja tugende. Ona tamanyi ddiini. Ate ffe nga tuli ba ddiini y'amaanyi. Ddiini ki? Yali ya mulwadde sinnaddagala Bamalaji. Bamalaji? Aye baasi. Mwaka ki ogwo? Nsanyusa okulaba. Abaana bo bonna gye bali? Baafa bajja bange baabata n'abalongo baafa. Bajjawo be babatta? Oba baafa byawo? Baafa kubanga bajjanga ne baweera nti gwe waawano wenteekako omukyala mukulu. Baali bameka? Baali 8. Omulala omusirikale afuddemu ogwo. Omusirikale magye ga Museveni? Bonna 8 baafa? Baali baafa bano badde bakuzeewo. N'abakuzeewo baafudde? Naye ate ne muzzukulu wange yakafa. Bwe tubadde tusaba naye banantambuza. Ebisebiyo. Kati osabye wano? Nasabyeko ono nga ndeeta. Naye katumina ngeegaja amaaso si. Teyafudde naye? Naye yafa. Abaana bo bonna baafa oba naye yasigalawo? Yafudde mu mwaka guno mwezi gw'okubiri. Ani? Omuwala gwe bayita Florence. Naye afudde mu mwaka guno mwezi gw'okubiri. Nga tuli awo mu kayumba ndimukuwono. Abaana 8 bonna baafa? Baafa. Bwendyawo bwentyo. Yesu yekkubo lyange ku musalaba gwange. Ngandabirira. Era binankadde n'esente ezindeesewa. Omukyalo omwakola wamu. Kale Mukama afaayo. Katonda afaayo. Ekibakusa leero nafiirwa nnyo.